nze Dr. T Amali ndi musajja comedian wabula anoonya okuleka footsteps mu ggwanga kubanga kigwe bayita celebrity ye muntu abeera celebrated nti omusajja ogwolaba yatukolera kino. Kati mbuuza ekibuuzo kyange mu maaso ga omukulu agenda okufuuka mmeeya waffe. Nina abaana kwesesootero wenkolera. Nina abaana emitwalo 2 kati basuse balina mitwalo 2 nga mu 10,000. Abaana baagala reskiring kuba tebalina mirimu ate bagenda funa mirimu kuba tebalina sikiru n'emu mu mutwe. Nze nasoma technical defy branch to media muzeeyi nga yampeerera genda obuze madamu Nakyobe. Kati mulimu abaana betwawandisiza nga baagala agriculture. Waliwo abaagala reskiring emyezi 6 nga lockdown yene ewedde. Waliwo abalala nga baamaliriza okusoma nga yeetaagayo ekyalaani eki atandika obulamu. Omulala nga yeetaagayo enteemu ye nga gy'asobola nga teyandigenze na bweru wa ggwanga. Nsobodde ntya okutuuka ku mukulu gwe bayita General Sali Musale akwasaganya operation wealth creation ne president w'eggwanga. Nze siina kifo kye neesimbyewo wabula ekyo kye ngenda okukola kyekyo. Mpulira bubi ng'omuvubuka awemula. Abavubuka bali ku social media bawemula bavuma omukulu bavuma omuto babambira ono babambira oli naye bw'obatuukira wano bajja mu inbox yange eno ku Facebook akuvuma mu inbox naleta baganda baabo bamala sinyako batudde akuvumye. So Lord Mayor nkoze ntyo okutuuka ku General Sali Musale ne President Museveni ansindike wa madamu Nakyobe tusootinga abaana abo. Enkola gye tugenda okukolamu egenda okusinga omwana. Njagala nfune empapula z'abaana n'ebiki bitwetaaga. Obanga ogenda kuwaata emmere olw'okumanya ekika ky'emmere kyogenda okuwaata muwogo tagona nga lumonde. Kakati njagala tumanye beetaaga ki, njagala tumanye babeerawa kubanga abantu abasinga bakolera mu Kampala basula mu Wakiso. Tuyiye twetaaga space ki gye bayinza okukolera. Beetaaga okuyiyiza tugambe nti ebbajjiro ne tuteekamu ebyuma buli omu kyajja okukozesaako buli omu akola design ye naye ng'akola mu kifo kimu atunde mu kifo ekiri different. So mbadde njagala tufune documentation appointment yagikola tugende mu nnyonnyola ekiriwo tugende tukyalire abaana bwe tuyinza obbasanga ng'enkulaakulana ewedde. Kakati enkola eno eri bweti nti mbadde njagala era nga mbadde nsaba nga 7,000 kubanga 7,000 eva mu Bible. Katonda yennyini agamba nti omulembe gwonna nga gweyonoonesa abaana bakwata live naawemula. Katonda abaayo n'abantu 7 mulizaavu. Kati ffe kye twakoze abaana bakompule bagambe banne ebintu na mu bisa Kampala abaana bonna be twawandisiza baggwanga lyonna twawandisiza abaana abavubuka ba bika 2. Namala okusoma ebyemikono n'ebbaluwa yange njirina ne nasomera ggulu era mbeera ggulu. Njagala kyalaani njagala toolbox nasoma obwamakanika. Waliwo abalala abagamba nti Dr. T amazima tuli Abu Dhabi singa tukomawo nga lockdown yawedde wali kyakkola ne bwe batuzaayo mu tekinika emyezi 6 n'ensoma ne mala ne bampayo toolbox nze mpita. Kati twagala twakiri enkola eno mu mwezi omulundi ogusooka eganyula abaana emitwalo 5 Uganda yonna. Kati kitegeeza obudde buno nina amannya gaabwe nandagamuntu zaabwe na contacts zaabwe. Bwe tufuna ahead y'abakulu abo tukomawo then ne tutandika okulaba engeri butya okubatuuka go ahead njikuwadde tuwandike baana ekisookera ddala ekisinga obwangu covid yajjanga mubi naye nga timulungi. Ti covid wazze amakolero aga Uganda gabadde gakola oba sabbuuni gabadde gatunda sabbuuni gwe tunaaba mu ngalo nga airport nzikali. Amakolero agakola herbal medicine oba gakola eddagala lino eryangungu nga bana bakola ebizigo by'abantu byebensiiga babadde babikolera muki mu Uganda. Kati eno tugikole nga mmodo nina bengerezaako mbadde nyamba bakanyamba bano bagode okuba nti bava mu bwakanyama wakirabu tezikola kati balima bwe balima kigenda kuba kitegeeza ki batandika okulima bajja kuba nga babawonsa ekiro naye ng'emisana muwogo akula. Kati muwogo we wanaakula ajja kuba afunye ekyokulya ajja kuba afunye ekyokutunda nga nina ekirala kya subsidizing kubanga covid ono kyakoze abantu ababadde mu akedi bagenda n'abasomesa bagenze abaana babadde basoma
bayinza obutaddeyo ng'okusoma kugenda kufuuka kwa technical because bw'okolera omuntu technical kiba kitegeeza nsoma njiga nsisoma kugenda kunoonya mulimu nsoma kukola mulimu gwenja okukola ate abatekniko mu lockdown bakola anti wakisekka wakola ab'enzigi bakola abalimi bakola kati nze Dr. T ndi comedian akasente kenzigi ewa muhanji nkatwala mu vanira wange kituufu nze ndaga abaana nti nze nalina emmotoka ey'ebbeeyiko negula ka probox kange buli lwakutaano ngenda mu kyalo nennima nenkatikka nenkomawo ku weekend nesaanya nondaba mu suuti ey'ebbeeyi okalubye naye nga ndirina kyendeseewo nga nkalubye kati nze sigaana kuwagira gw'owagidde wabula kyenoonya abaana olalira abaana bato myaka 19 omwana ali ku social media talina wadde kyamanyi kati ate ku social media kuliko buli doctrine eya buli ngeri abawemula abavuma abakola kati omwana oyo kyekibuuzo kyembuuza abakulembeze abagenda okujja jjajja President Kaguta Museveni abavubuka bafuuse bayeekera scientifically because omwana kasitaafuuka Devil's Workshop ye social media aba aniruli so tubakwate tubazze mu technical baliskiringibwe abaamala okusoma ebyemikono tubawe toolbox era njagala okakasenseene emisana tukuwano wetuyimiridde omukulu Ragadi agenda ofuuka Lord Mayor nti ogenda kunnyamba singa empapula mbadde nzirina kati mbadde manzi njagala ojje n'empapula ezo abantu bennyambyeko ngenda kuwa ebifaananyi by'abantu bennyambi abakoze engatto abakola ensawo abakola gate ngenda bikuwa ebifaananyi njagala olabeko byenkoze mu abalunzi ate ebikoze mu Kampala nga sinafuka Lord Mayor nenze kyenjagala abantu bana bakaaba mirimu nkola wa Kisekka omuntu akola wa Kisekka naye nga akola wa Kisekka kulina ddiiru njagala akole wa Kisekka otuukayo omwana naggulawo bondi nagamba leeta 13 naye tamanyi kyagenda kusumula njagala tubeere nga aleete 13 nga kyagenda okusumula akimanyi njagala tufune abaana abayiga waliwo ebintu ebyangu kati ensi tugenda kunaaba engalo paka bayiga okukola sanitizer bayiga okukola ebintu ebyengalo ebiva mu muntu yoyo bweyanoga nti kati kanduka omukeeka ebintu ebigulibwa wano obuwempe ndaba abatembe batambuza obuwempe bwe China osobola okukola akawempe ake China n'omukeeka birina enjawulo bwe tukikola nga tukikoledde wano mu Uganda ne tukola kye bayita value addition okwongerako finishing okuba yakabi nti olwaleero problem ya Uganda employment kiva ku kyetusoma abantu basoma kubeera employed not to become employers omuntu asoma kubeera musomesa naye ate makanika agamba nina diguri nze mitiza ababoda bangi bemba ndinyamba osanga omusajja avuga boda nga na diguri zezi naye nga diguri ze yafuna buli gyagenda okusaba omulimu bamubuuza ani akumanyi bamubuuza kiki kyomanyi ate ng'omulimu gwasabye tekukwatagana na kyamanyi abaana nze nva Masaka abaana abadropinga mu ssomero nga tusoma primary ennyanya zibagaggawaza ekyano okisanga kiri awo kiguba asidi nga kirina fuso ya milioni 8 munnyanya kituufu nebeera challenge dinone nga tukola ki ku kibuga gwe omuvubuka ali eyo ogamba toyina mulimu naye mu bulamu bwo kiki kyosobola okukola ekisooka mindset tukyuse endowooza waliwo nga tuvudde mu bino ebyobukulembeze ebyobufuzi teri mukulembeze alijja mu Uganda kusimbisa abantu line bawasente omuntu yenka bwe nasooka okulabako yali akoze ekintu ekyo ate era yakikola bbanga tono yali President Museveni nga bagaba sukaali mu kakiiko 9 bakuyita bakuwa sukaali neŋŋamba onono byagenda okukola kale tufunamu nenja kuba mmanyi nti ngenda kufuna sukaali wabwerere kiyinza okuŋŋaana okukola naye ekyo yakikola kubanga olutalo bwe lwaggwa batunula embeera abantu bakola ki bwe baliŋŋambi nga boolaba covid wabadde nga abantu babawa akawunga si bonna tubadde bakaagala naye waliwo wegamba oli n'agamba ne kankafule kale naye kyeŋŋamba singa tugamba nti tugenze okukola workspaces abaana abo emitwalo 2 boolina buli kyalo tukolewo kye bayita government workspace nga buli agamba mbuye amanye okutetenkanya kuwawula kukola boneti za motoka kukola spray kukola zibeeringi ne bayiga bwe bamala okuyiga ne babawa user friendly machine ejja okubayamba nti ono amale okuteekamu beeringi agende agiwa gitwala employment wegenda okuva otunulira comment z'abaana ku social media ng'omwana akomentinga nga ali bright nnyo theoretically
era abanvuma Dr. Tiche ekingumya ku banvuma tekuliko wava munno abanvuma mwenna ku social media tekuliko agasekalaala tekuliko bitatuule tekuliko hamu buli avuma Dr. T manyi oli munaku nga waba Dr. T munaku naye nze nga omuntu omumanyifu bwasobola okukola video n'ekirikinga emitwalo 3 then I can do something ate buli ajja tetumwambaza saati ya yero n'akabokisi okagenda mu buumu naye muvubuka obumyu singa Serena egamba nti muvubuka gw'ensakula inga obumyu 10 buli lunaku obulina tobulina Dr. Njagala kusooka kwebaza nti kirala okumanya source kimala n'okumanya resourcefulness. It's not about resources, but how resourceful is somebody. Lord Mayor to be, he's resourceful. He has been tried, he has been tested, and is worthy to be trusted. Akoleda abantu b'e Kampala n'emiriraano fe yajja ewaffe Mubendeeri wala n'ayamba over 300 young men n'abagulira boda meka n'abagamba webereetwa omutwalo buli lunaku gye mitwalo emeka balamu emitwalo 3 mu nnaku 10 gye mitwalo ameka mu nnaku 9 z'ennaku meka ezisente meka tugamba agenze to that length kyengezaako kugamba webala okwebaza President Museveni kubanga waliwo abantu abatasiima ebola akola atya njagala okutegeeza nti omwami gw'osisinkana tetukolagana naye ojja kutuuka ku kyoyagala era nga bw'oda akugamba is about practicability ebintu bino weebiri bino very good bimuleetere njagala nkusabemu mbadde nyamba ababoda abanvuma social media babadde bangamba nze nvuga boda nasomerera boda bwe nsomerera boda nagenda Nigeria gye bayita okada zisenke ze bavuga ne Congo nenkitegeera nti boda ye piki gye bakola okwavuwaza Africa naye nga bajavuwaza batya boda epiki yoketebirako fuel gauge boda epiki yoketebirako radiator naye nga lwaki tebateekako radiator kubanga oil olina omukyusa buli wiiki otegeera tebateekako fuel gauge kubanga buli gwogira customer gwofuna oyongerawo 3 so nenkibalanga boda yesinga okunywa amafuta okusinga emmotoka ze Kampala oli avuga emmotoka katalane kaka nagamba katwongerewo nga kamaze kwaka oba boda talinako ttala kwaka gyobola baziwunzika akati neyange wali kaka naye nvuga kati kyembadde ngamba bemma registered nga nengamba kitegeeza abantu bano they can be a good business nze ambassador wa Shell okutunda oil oyo wa boda netugaa tukole synthetic oil ngasobola at least okutwala wiiki meka bidi okendeza ku expenditure omusajja gyalina okusasula buli wiiki akati boda eyo gwe mulimu ogutandikibwako abantu gubadde bakola nga tewali bibuuzo wasomera wa wakulira wa oli atandikirawo na customer we naye nembagamba tudiversifyinge beera ngaovuga boda nga tokola n'ekirala olina enkoko z'olunda boda eno ekuyambeko okuleeta sente y'akameeza mmere kulya biki naye obeere nga olina ekirala kyokola ki kyokola saagala tusigale covid onatuyambe abantu bonna bagenda okusigala mulimu ogumu ku example ya arcade buli muntu ali ku arcade olwaleero ne banaku emyezi egy'obwereere abantu bagenze mu kyebayita behavioral change teri muntu agenda kugula suuti mpya ate nga arcade etunda suuti kati omuntu ajja gamba kanindeko nga bintu ebikola ebitereera kumba ate landlord yajja omuntu asula mu apangisa arcade apangisa ne waasu kati landlord wano aba akubanja nga landlord twakule bubi kitegeeza ne bakuwa ebbanga lya myezi 2 eno ku dduuka ne bakwongera ebbanga lya myezi 2 eka jijja kufuka myezi 4 egy'obwereere naye nga tabbu egenda okugira ku dduuka tofuna ate ne weeba njagala tukole kyebayita mindset changing tuve ku bya politicization tudde ku development tudde ku kwekulaakulanya tudde ku kulowooza kiki kye tuyinza okukola butya bwe tuyinza okugattagatta ate nze n'ekyokubiri twalwanyisa Museveni 9 n'atagenda 2 gumu nti aye leero tumumaze kyoyagala kizamu amaki 2 nti aye leero baba tumunyodde tumulina 2 nti aha twakulinda 2 nti tere kati akaddiye wakira agenda kufa akyaliko nakati
nze sirwana na gavumenti ensinga. I don't fight a government bwerigenda erikola ki naye nze nina abanzikiririzaamu n'abatanzikirizaamu lw'abantu kwekazanga mu kalukalu atajja busera nze kiŋŋumya kuba nvuma nakugambe tekuliko wava muno tekuliko sekalaala. Amagezi gensaba tukkiriziganye tukole tuli bavubuka bato. Uganda has the biggest percentage of youth abalina kye bayita workforce. China okukula kwayo abantu basalawo bakole naye basalawo by force nti bagamba nti eno area Nanchang bagenda kukola simu. Buli mwana gyali ku ssomero gy'asoma bamala okuyigiriza okubala ne bakuyigiriza luzungu bakuyigiriza kukola simu. Ekyalo kyonna kifuuka nga kya simu. Ne bagenda ku kyalo ekirala ne bagamba kino kya motherboard. Ne bagenda ku kyalo ekirala kino kya busawo. Kakati bw'ogenda e China buli kyalo kyotuukamu kirina speciality ekintu kyekikola ekikola. Kati ne bamanya nti tulina abantu bangi mu nsi yaffe ne bwe tuba tugaddewo boundaries zonna abantu baffe bagula ebintu byaffe. Kyobula abantu ebintu byabwe babiteeka kona oluzungu tutandisisa nnaku zino bateeka mu China olw'ensonga nti balina biliyoni z'abantu ezijja okugula ebintu ebyo. Naye kyembadde nsaba mu Uganda covid ono kabaddewo ensalo zibadde zigale ng'abantu balya ng'abantu banywa ng'abantu bambala. Olaba esaati gy'oyambadde ntunge neyo ntunge okitegeera nti ensuuti ntunge. Kati basobola obikola tusobola okukulaakulana tusobola okukyusa obulamu. Nze kyemmanyi nga tuvudde ku bino eby'okwekyawa tuvudde ku by'okweyombesa nga tuvudde ku bya politics tulowooze ku by'okukulaakulana. Nze Amale njagala kugamba bwe nti ngenda kukwata empapula zammwe ngenda zitwala we zeetagisa okgenda sijja kakasa nti emitwalo egyo ebiri gyonna gijja tuyambeko abasookerwako ne bano bajja kufuna. Ekyokubiri abagamba nti Uganda nzibu nnyo Uganda nzibu nnyo bane tewali agenda kuyisanga maamawo ensi yakutoba. Nawulirako omukulu Mr. Kisemakula nga ayogera ku mukulu yamusanga ebweru ng'atoba obulamu bwakutoba ne mu family gye tuva waliyo entalo. Don't expect peace everywhere. Kati nga tukyali kukamera tumaliriza tukyazimba amasengere bakakantikontekaligire wabeeni otwala check si check bonna akasaza kaadi omutambi agala mukwaza ku check njagala nnyo Ssaabasajja Kabaka n'abagerekerwa Buganda.